Tuggussa Enssonga. SB4 nsagala kulaba muntu abonabona mu nseno nga nina obusobozi ne bwe mbakale sina busobozi naye kiri ekintu kisigala kukinumiriza nti siyambye. Naye nasanga omuwala ng'ali mu ddungu atambula. Mukama we amaze ennaku 2 tamukola ki? Tamuwa mmere. Kati baba ewaka nga taliiwo naye yayina okubeera nga asalawo ku kikwatagana neki n'omukozi ono kuba ali mu manyage mu kumujja ku ofiisi. Kanyabe emimwa gikaze, omukazi akagobye akakubye kabanja. Omaze okulya? Ennaku 2 tolya. Mama kufuutudde ebweru. Tokaaba. SB4 nwanye entalo z'abaana ezimu n'entya n'okutya ne buno nja kufuna obuzibu. Abaana be batulusi tuba tusomesa bannaffe babeera luddawa. SB4 nze bw'olya ssente zange essaawa zineeno kumbonabona gye mbonabonamu mu ddungu ly'e Saudi Arabia. SB4 ze nnyinza okukola ekikyamu. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina bwe oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleku oyo aba mufere taba maama Fiina. Tuggussa Enssonga. Muzukuru wa Kabajja yakubuuzaako omugeye Ssebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Gy'osinzidde okubeera ng'otulaba tukwaniriza ate nate mu kitundu kyaffe kino. Programu eno ate yo yanjawuloko ku programu ze tuzenga tulaba. That's why tutugenda kugikola nga naffe tuli banjawulo abagikoze kunyumirwa kunyumyamu kubanga buwanguzi. Omanyi wookeera ku makya ng'oli bubi nnyo n'osabira Mukama nti nsaba Mukama nkole ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Wekituukako olina okweyagala, olina okuba ng'oli muwanguzi, tolina ate kujula. Mugamba kale ate abali mu Saudi Arabia mbatumiddeko nnyo mbaleetedde mmemba wammwe. Mbadde ndudde okufyaza mbadde sikyazangako mulenzi oba muvubuka oba musajja nga w'e Saudi. Era nga ffenna tumanyi nti Saudi waliyo baana ba bizibu ate nga bawala amazimu ge tusinga okufuna nga abaana bali mu biyumba Saudi SB4 bambonyabonya SB4 omusajja nalya ssente zange ate omusajja n'afunisa olubuto ate baba wuno biki so byemboze biziri mu Saudi naye ne twebuuza yes bino byonna tubiwulidde naye Saudi wali bavuddeyo nga bali mu bulungiko ye bano abali Saudi ba athakayima bakuula nti nga obalaba bali mu life ennungi bambala bulungi bakikola batya betusinga okulaba bambala obulungi ababeera obulungi babeera mu Kata mu Dubai omwo naye nga Saudi eyo tebatera nnyo kuvaayo nnyo so olunaku lwaleero ndi wamukisa okuba nga nkyazizzaako muganda wange yafuuka muganda wange nammera ku social media okwo ng'alina eddoboozi naye lyaggusa mu bantu ng'alwanirira ku bantu ku bannyinaffe abali mu nsi ezo kulaba nga bafuna obwenkanya abalala abawakwa advice ez'enjawulo bwakulabako ekikyamu agamba nti munnange nakanwagi kino kyokola kibi tukole bwe tuti omaleko n'ekyeyo yafuka muganda wange mu nsonga eyo ng'okola emikwano kuno ku nsi fuba nnyo okukola emikwano ku muntu akwongerako nga olina kyogenda okumuggyako other than okukola emikwano ku muntu gw'osinga kiba kibi nnyo olina okukola omukwano ku muntu ng'akusingako oba nga alina kyakwongerako so nga muyigiriddeko ebintu bingi yensonga lwaki namugamba nti woolikomawo Uganda tujja kufuba twenoonyeeko kunoonyeeko tunyumyemu ompe ku magezi baganda baffe bawe ku magezi okikoze otya omazeeko otya andi
ogenda kikola otya ekiddako. Nze muzzukulu wa Kabajja, tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga, ndi ne muganda wange amuta Kulanti. Yeta Kulanti yava Uganda nga yeetaago ndi nkoko bamitani. Abega bamanyi Peter nkoko, bali bamanyi Peter nkoko, ba makanika firiji whatever. Peter nkoko. Sasa Peter nkoko kale muganda wange nange saizo kusanga. Peter nkoko ndo lyavaawo. Peter nkoko lyali linnya, yali business actually. Ng'otunda nkoko? Nali ntunda nkoko mu katale Gabe eyo nga tuyiriba. Ng'ozo ki otunda nnamu? Nga ntunda zino ennamu ez'omukeje era boomugaba mbatumiddeko nnyo. Ab'omu katale wegabanga ku kisenge kya limited. So wali ng'ozitunda nabakutumalidde ennyenya lya Peter nkoko? Kale mu katundu we nali nkolera awo walingawo bapita ab'enjawulo. Kati okuba describing nti gende ompitire Peter, gende ompitire Peter, kati olinga akalubirizibwa okulonda mu Peter ki? Okay. Owulira. Kati wabawo omukyalo omu awo w'omu woteeri nga wagamba nti genda ompitire Peter, nga gagenda ompitire Peter nkoko. Owulira. N'olyewangwira mu bitiibwa. Ate ne sigaana kuba guli guba mulimu. Bwekityo bwe kyali. So obadde mugabo otunze ku nkoko awo okalesa zifiriji. Kati embeera ngera bumanyi omuvubuka omutetenkanya kuba kati nze SB4 sijja kulimba ndikaana kambaata. Nze obulamu bwange saakulira nnyo mu mbeera mbi ate saakulira nnyo mu mbeera nnungi, yali ng'eri awo ya wakati. Naye nga kwegamba nze nga muli eri munze nalina muli ekintu ekiyitibwa okulwana nga nze ng'omusajja, era natandika okutetenkanya nga ndi muto. Nozanga mu vacation ya P7 bwentyo. So kati ogenda n'okutuuka eyo ate mu nkoko ate era byali birala nnyo, naye nga najja nnanda era ab'omugabo baba bandaba basobola okugamba amazima amatuufu. Tewavayo n'engwa abruptly. Wawulira. Nasomako ebitabo byange nga weebiri mpola mpola nekomako mu senior 6. Nenge ezinnyongera era nziraba nina kusooka kumala kugira ki? Kukola kuba bakadde bange bankwatako kye bankutteko ekyasobola. Wawulira. Kubanze ndi mulekwa maama ne tata bakola kye baafanga tuli bato. Awulira. Kati awo kusuubiriza bantu abalala ate nga waliwo abakutteko ku mukono ku stage emu. Kyali kitegeeza nti nali nina okulwana okulaba nti abankwata ku mukono siba disappointinga ate nga nfuuka ekyokulabirako eri abalala mu bulamu. Abakwata mu mukono mwe mwali baani? Abakwata ku mukono siyinza na kulonzalonza. Tata wange Salongo Dickson gwayambadde awamu ne maama wange Nalongo Gertrude gwayambadde era bali waneno Makinde Lukuli Kirombo okusinga ddala since childhood. Kwanza bakadde bange baafa mu 94. So ne bankwatako era batuleka tuli abaana babiri ne bankwata ku mukono. Muto wange jjajja wange n'amutwala kati nze tata wange ono omuto n'agamba ndowooza kantwale Peter. Ne bankuza ng'era bomanyi abaana abalala bonna n'enkula naye ng'era ninamu kale embeera nti nze njagala neetakulire kuba tebansendereza kuva kanti genda. Bandera bulungi nnyo ng'era bonaakuza omwana. So ntera nnyo okubagamba nti gwe nawe nanga oli eyo nga olina omuntu yakukwatako ku mukono nga muzaddewo ayinza oba teyasobola kikukolera naye omuntu oyo n'akikukolera tuyige okujjukira. Era tumiddeko jjajja wange omulungi namwandu wa Kabajja ennaku zino mulwaddemu naye nsaba Mukama akusuuse jjajja wange omulungi kamala byonna. Nange era tentumiddeko jjajja wange era eyo yatwala muto wange. Nanyonga Paulina ali salama oyo. So tulina omukulu Kulanti abasinga bamanyi dia Kulanti dolivaawa. Kati Kulanti manye embeera zange ekintu ne bwe kibanga kibuguma kitya nze nkikkakkanya. Embeera ne bwe mbanjira bentya siri nnyo kale muntu abumbujja n'ekintu nsooka n'enfumiitiriza wakiwulira kati nenzikakkana. So waliwo omuntu eyandaba mu mbeera eyo naŋŋamba you're somebody who is cool. Nalimpa erinnya. Nalikuwa ya Kulanti. Nelitambula bwetyo ddanga sinaba na kuva mu Uganda wano. Wala n'omukyala eyanziba era natuuka ekiseera n'enkola ki. Ne muleka kale ensi bwetyo. Okay, emboozi nje tutandise oba gye tuli mu kunyumyako ya muganda waffe Peter
banja bamanyi nga coolant abadde mu ggwanga lya Saudi Arabia era nga avuddeyo tanaba kutoma sitoma era nga program eno tuzikuleetedde okubeera nga tukuzaamu amaanyi gwe wenna ali eyo nga ogezaako okukwasaganya ebintu bikyaganye lemerako oba oli awo enkyoyinza nawe okutulako mu ntebe emu pisa gyatuddemu ng'otuwa obujulizi bwo so bingi byayiseemu okuva nga akyayo ne Uganda okuba nga agenda e Saudi okutetenkanya obulamu Saudi wagenda otya andi biki ebyaliwo before nga tanaba kugenda Saudi kyakusikizo nga kagende Saudi kakati nze nga bwe nkugambye nti okuva edda nali muntu ayagala okutetenkanya story mpanvu nnyo ku SB4 nze nekyayina mutundako ezo enkoko nazikongola okupoota byali bingi nnyo kati asolingi yange etandika ey'obulamu eringa nga mugabawo mu katale wakati ali wayinza okugamba nti twamulaba ne bwe nali nga ntetenkanya n'obukopo ntunda ebyokunywa bwe ntyo n'okufuna mwana munnange embeera bwetyo so kati okuva wano gende Saudi Arabia ebintu tebyambeerera byangu basooka kunfera era nga bangi bafera basooka kunfera waliwo omukyala eyajja gwe natuukirira waliwo era gwe namulabirako actually yasooka kutwala mukyala wange bweru namutwala Oman namukukusa bano we bayise mu bitundu by'e Kenya so bwamutwala ne mutrustinga mu mbeera eyo bwetyo nti nange ajja kukola ki ajja kuntwala namugamba nti bw'onaatwala oyo nange ojja kujja okole ki nja kujja ontwale naye kamala okutuuka kubanga embeera yali yakwetetenkanyanga n'akasente tekaliwo ki bulungi kati nga munnange mu kugenda bw'ati ajja kunsindikira sente anyongerezeko nange nkole ki ngende so mu mbeera eyo bwetyo nayina okugumiikiriza era ekiseera bwe kyatuuka bwe kityo nange nengenda ne mutuukirira ngera omuntu eyali alina passion kuba ne mukatale gaba ebintu byali bitandise okuba nga bigootaanamu byononekamu nkaawo nengenda netandika otunda fridge nenzikanika era bwendi wano ndi mukugu mukanika firiji ogwo omulimu gw'otambula nagwo mu mutwe buli wenzira togwerabira nange no kafiriji ke kafeeyo bulungi nnyo nsobola okakanika ne bweba yenkana n'ogamba nti ekyo ekizimbe twagala kuba ntuteekamu code room nsobola ddala bulungi nnyo so kati oluvannyuma lw'okunfeera mu mbeera eyo bwetyo antunzizza workshop yange embeera n'enziza emabega SB4 sijja kulimba nti nze nali muvubuka ene obulamu bwe tuyinza okuyita obulungi ate kati ndowooza mmala kujjako eno n'enzibuka amaaso naye nga nali sijula famire yange abaana nga tulabika bulungi nnyo owulira nga siina buzibu onaakufeera atya kati omukyalo oyo ngaera bwe nkunnyonnyodde bwe yatwala mukyala wange nindowooza nti nange ajja kusobola okukola ki okuntwala kati nga njagala nange mpitire mu ye era nali ndi awo nga ngamba okugoba ku passport naye nga nenfuna passport bwe mala okufuna passport nenjimuleetera nandeetera diiru nga ngenda yali kata nga ngenda kukola bwa security nga ngamba omusaala gwa bukadde 2,800 owulira kati nga nze ninoteekamu zaali $8,000,000 n'ekitundu naye SB4 ndi omu ku bantu abavumiriya mu bulamu bw'ensi eno nze bw'oŋŋamba nti nsooka nentunulamu nti ekintu wano mu kuteekamu ngenda teekamu kini naye mu kaseera kati ninnyo ngenda zizza nze nkikola kati bwetyo bwe naguma nembala zino bizinesi ne bwe nzifiirwa nja genda ebweru nzirekewo bakole ki bazimalewo ate ani ngamba nja kutunda buli kimu ekyange nkyejjeko nsobola okugenda era mu mbeera bwetyo nasasula akasente mpola ningenda okulaba ebbanga ligenderedde kyokka bye nnina biggwawo omukazi abintunza ate nga tewali kigenda muki mu maaso kati bwento neŋŋumiikiriza mpaka bwe nagenda ku emakindya ne muwawaabira mu kooti nti akubbye nti anzibye ne bamusamoni nga kuba twagezaako nnyo okuyisa ebintu bino mu ngeri ey'ekintu kiramu ng'abantu abali bategeeraganye naye ng'alaga mbuzaabuza era njagala obbagamba bannange mwegendereze nnyo abantu bano oluusi bwe muwa ennyo ekitiibwa mu bizinesi naye nga ekyamazima
tomanyi wa waavudde na bintu ebyo kuba omukyalo oyo akwatagana nnyo ne bana abantu waneeno ekibuye kyanewunyisa nnyo omukyalo omukulu nga wano ekibuye wanene ekyengulu wane nga akawota ova waneeno ku military barracks omukyalo oyo yalinga nga apaakingawo nnyo kuba ne sente ezimu nazimukwasizaako awo bwali obukadde oba bwali busatu mu meka sikyajjukira ebiseera ebyo so embeera emaze okunnyega kati nali ndi awo olunzikiriza banfeze bizinesi ziweddewo abaana bange twawukanye mbatutte ne mu kyalo e Masaka ewanyazaala wange olwo eno hasolingi gyendimu kati okutetekanya obulamu obuto buddewo nga saagala bagikole ki bagifeesinge nenkwata ekkubo ne mwenenya kati nali ngenda wamwabira bagamba batya bbo bamusamoninga namusamoninga ne bamuyita n'omuyita n'agaana okugendayo naye nali ndi awo ng'agezaako okutandika okunsasula akasente mpola mpola yampaako oba bwali just kale oba just akakadde kamu emitwalo 7 awulira bwe ntyo naye agenda okuba ng'atandika okunsasula sente ezo naliko lumu nga ndi mu takisi ngenda mpulira kampani eno gye nagenderamu oba njogera erinnya kampani gye nagenderamu nga balanga balina ku CBS naye ng'ekyamazima nze awuliriza akalongo n'ayagala ogenda ebweru sikyalina wadde n'ekikumi sikyalina naye nga mpulira Uganda ekola kyentamye SB4 nze nava mu bupangisa nenfuka masiikini netandika okusula mu kibaawo esalaama gana amazzi gana enkuba etonnya eyo nga tufulontinga ne kungulu n'ebintu byaffe Landiroad yangobye abaana twawukanye nene nguma nembeera mu kibaawo SB4 nzera abaana ba group yange story yange sitya kugibagamba era yabafukira kyakuyiga kinene nnyo ne basobola okyusa obulamu bwabwe era bangi nnyo kati eddala lyendiko baliriko abamu n'okunsinga ate nga abaliriko okugamba bakyala ekiwulira nembeera eyo mu kibaawo nga ekibaawo ekyo oba omanyi oba gamba ekisolo ki wekisula abagamba ekisolo kiwe ekisula wansi nga waliwo ttaka tuteekawo kiveera amazzi galeme okubbulukuka naye ng'era omanyi amaanyi g'amazzi nga gamala ne gayitamu mu mbiriizi kibaawo ng'era bwenkugamba waggulu kiwempe era tuteekako ekiveera wakati ne waggulu nenyongerako ekiwempe ekibaawo ekyo n'okugamba kati muzeeyi bwe namala omuzimbira akayumba okumujja mu kibaawo ekyo namugamba tukijjewo yagaana wali osoma na muzeeyi kati ekibaawo kya muzeeyi we kyali kikoma actually kangambe tizaali rumu 2 ekya muzeeyi we kyakoma ekyange bwe kyatandikira akiwulira neŋŋuma mweyo embeera SB4 neŋŋuma naye kati nga yogambye tinali mpulira akalanga ako nenvumiriye era ng'omuvubuka nentuukayo ku kampani okutuukayo ekyamazima nkyayinamu kulya eri okukola ki okutya ekirala ate nga siina ssente naye neŋŋuma ekirungi nalina passport kuba ekyo ekikisinga byonna era omukyalo oli nalwana ekyali kisooka nasooka mununulako passport nga sinaba kutandika mubanja ssente mu magezi kubamba kumubanja ssente ne mubanja ne passport kumenya nditegeera eti ekintu kitadde okiwulira ate nga ngenda mubanja so nasooka nenunula passport yange era bwetyo nenjitwala ku kampani ne bansomera emirimu egyaliwo ng'olwo embeera eyo SB4 ekyali kiriwo lowooza oba ne bondeetera mulimu kigomanya ogusinga okubeerayo omubi ku nsiku nga nja kugenda embeera ekutuusa ku kisenge nga SB4 omanyi kyekitegeeza kuba nze ne we nali nina mikwano gyange mbayita mikwano gyange be nali nyambako tu surviving mu bulamu bw'ensi eno naye nga nze mukama baabwe owulira nga kendyako ke balyako kenywako ke banywako kenteteekanya nako balina okukola ki oteteekanyizaamu naye kale nga tukwatagana kati ova mu mbeera eyo ng'obadde olina abaana b'okozesa naye n'otuuka ekiseera nga osula mu kibaawo ekibaawo okutalina bbaati nga n'essuubi eririibwa eriteekako ebbaati sirikyalikolaki sikyalina kati neŋŋuma ne ŋŋamba you know what nja kuguma ekinajja kakijje kasita nva mu Uganda awulira SB4 nze nagenda okuva mu Uganda wano nga nninga kaŋŋambe si mu bubi naye nalinga ng'omulambo SB4 embeera yankuba nze na bulaki nga gini emimwa nze n'enkogga nga buno obuntu bunwe
esati bwogirako gye nali nyambala gye nagenderamu ebiseera ebyo n'ogenda e Saudi Arabia esaawa zino ne mukono muno tesobola kunfiitinga nagiwa omwana ndowooza myaka 8 yajambala kati naye nga yali mbeera ye yantuusa ku kisenge. So plannings ogenze Saudi ofunye omulimu kati ntuuka e Saudi nfuna omulimu. Ekintu ekyasooka okunkuba e Saudi yali mbeera ya budde nagenda gwali mwezi gwa 4 gwali mwezi gwa 8 wali ebbugumu akasana kali akala wali ebbugumu naye natuuka ku kisaawe Riyadi nengezaako okwagala ofuluma ebweru w'ekisaawe kuba bwe mufuluma ekisaawe bawo basi ezibatwala okubongera ku kisaawe ekirala oba destination endala kali natuuka ku kisaawe ebbugumu lyenkuba neŋŋamba oba nzireyo Uganda kyayita kisoboka naye ng'ate nze neeri embeera sikyagijjukira eyanzija e Uganda naye bwe nava ate mu bbugumu lino nentulako mu kabaasi ng'ate mulimu esi nenzikakkana neŋŋamba nja kukola ekyamazima twatuuka kampani nga weeri emirimu nga weegiri era netandika okukola saafaana oba banampana seete mmeka nenkola bukozi era essaawa zino eno ninamu n'obuvune obw'embeera egyo nagenderamu nga nkola nnyo saagala nakudda Uganda nenfuna obuzibu bw'omugongo guno eno awulira so kati bwentyo bwendi n'okutuusa otuuka eri bingi ebyogerwa e Saudi te Saudi asinga bossi bazibu kampani ezikozesa abaana zibabba tezisasula nga buli mwana ali e Saudi ku 10 abaana 8 bakaaba ekyo sikiwaka ne SB4 kubanga nze bwendi wano engeri gye mpiseeko mu mbeera embi nga bw'olina omutima omulungi oguyamba SB4 era njagala okwebaza omutima omulungi gw'olina eriyo abantu abalinga ggwe naye ng'oluusi tetusobola kufuna platform ng'eyiyo naye sijja kulimba nyambye abaana bangi ababonyaabonyezebwa mu Saudi Arabia sinnafuna basajja naye abaana abawala bangi ababonyaabonyezebwa naye ebiseera ebisinga nze SB4 bwe mbanga najja okukuwa advice nsooka neneteeka mu kifaananyi ate nsooka nekuwa obudde nenkuwuliriza mulimu ebizibu ebisinga ebituuka ku bannyinaffe ng'abamu be babyereetera ate ne wabaawo ebizibu ebijja ekyamazima nga waka waagenze tewasoboka nga waliwo n'abalala abalemererwawo naye nga oluusi kati kwa kampani ezisinga offices eri omuntu omu bw'alemererwa omukozi ne bamumuggyako mu bubi bamubaninga nataddamu kufuna mukozi mulala naye ate ayinza okubaningibwa ku ofiisi eyo n'agenda n'afuna munne n'agenda ku ofiisi ki endala ofiisi endala ne baleeta omukozi ne bamuleeta mu maka ge gamu so kati embeera eyo bambi bwejja netuuka ku Shagala nga omukyalo we waagenze naddala bakyala baayo battabbu nnyo nga mukyala wa mutima mubi ye bambi abajja mutulugunya. Twogera ku bizibu abaana besinga bebereetera omwana kubira essimu nga kituufu akunyumiza emboozi nga ye alina obuzibu twogera ku bizibu ebyo kati SB4 omwana ayinza okujja n'antuukirira n'angamba kuula nti baŋŋaanye essimu tebaagala nkozesa essimu yange ne mubuuza ekintu ekisooka bakusasula nti bansasula obanja nti nedda olya emmere nti ndya wali osibyeko enjala nti nedda mukama wa kukuba nti nedda oli bulungi nti ye ekizibu kya ssimu n'angamba nti ye ne mugamba nkubuulire osobola okubeerawo nga tolina ki nga tolina ssimu osobola okusava bw'abanga gamye tayagala ssimu essimu ng'alina obudde oluusi bwagikuwaako kozesa essimu yo mu budde bwabeera koze ki asinga obunyabeera ku TikTok okwo nerabira emirimu gy'abakamaabe weebale nnyo kati oli omuwala bw'oyinza otuuka eruusi wakanagambu ne tokolera vidiyo ki mu nnyumba yange kati oluusi bwakusanga nga yakuwa n'opportunity ebeera ne kana akasimu SB4 bw'oyagala kukolera eki olumu tukisusa bannayuganda oba olumu olaba nti kiba kisukka so kati nze bw'onfuna bw'otogamba omanyi nti nze n'essimu eyange oba olumu muno enyinza okumanya weetakola ki weetali ekisaawe kiba kyakukola kola
kubanga bonakose okujjako essimu eno ng'omanyi nti eringanga bizinensi owulira olina emirimu gy'ogoberako awo osobola okugiwa obudde wanze bannyina faamu mbagamba mubeera ku tiktok oluusi nze namulaba ne bwogenda ku peegi yange eyakula nti ow'emmamba osobola okulaba mbabuulira amazima osobola okuba obudde bw'omala ng'okola oluusi ebintu eby'ekisiru ku social media omuntu y'omu abukozesa nafuna emikwano ng'SB4 nafuna emikwano egiringa ggwe so ebizibu ebisinga abamu babyereetera kati SB4 waliwo emabega kaawo era nakola live yagetinga nnyo vital ne ku tiktok ku tiktok siriyo nnyo kubanze obiseera ebisinga nekolera kati mirimu gyange ne Facebook njiriko katini owulira naye nasanga omuwala ng'ali mu ddungu atambula mukama we amaze ennaku bbiri tamukola ki tamuwa mmere kati baba ewaka nga taliiwo naye yayina okubeera nga asalawo ku kikwatagana neki n'omukozi ono kuba ali mu manya ge mu kumujja ku ofiisi kanyaba emimwa gikaze omukazi akagobye akakubye kabanja kaddewa kali mu ddungu kati omuntu ngo SB4 mba nsobola okumuwuliriza yali atambula butambuzi nga nejjadda takola ki kati wano tuli mu mbeera ey'obudde erikaleekaleko feri tuba tuvuga emmotoka SB4 tuvugira muzi esize emmotoka tezivaako naye omuwala oli ng'ali mu ddungu nkugaye omusana pereketya bamugobye yamugoba yamufuutwa namugamba sikwetaaga wakatambula okole ki ogende ng'amaze ennaku ezo talya kati omwana ng'oyinza mukola ki omwana ng'oyo boolina omusaasira nomanya nti ekituufu kyabaddeko ebadde ettanuulu era ng'emimwa gikaze kalamu other shaga interobara mali buda shukuru wendro omaze okulya ennaku bbiri tolya mama kufuutudde ebweru tokaaba muki tokaaba passport eriuda nenkwata oliyalo atano nenzimuwa basobola okulaba gundi yange mojja kulaba ka video yako nenzimuwa nenkubira ne polisi nejja nemupikinga nemukola ki nemutwala polisi wampikinga tamutamisa busibi polisi kale era okwandibadde ng'okusiba naye kutwala wali ewayo kuba eri SB4 bw'oyingira Saudi tosobola gifuluma nga bw'onagana nti kankwate ka taxi ngende e Masaka wabaawo processes zoyitamu kubeera mu Saudi nofuna akantu ke bayita ikama ng'oba national ID ya wano owulira kati bw'otuuka eri nga onobeera mu Dubai ng'olina Emirates ID kati bateekamu ebinkumu byo bwe bateekamu ebinkumu byo ne bw'oba tolina kikwogerako bamanya yayingira atya ani yamuleeta bwe kityo kati bateekamu ebinkubo ne mukama wo bamusobola omufuna ne bamukubira essimu owulira so nze namugamba nti okusinziira ku mbeera gy'olimu bwe biba biri bwe bityo kkiriza poliisi egenda kukutwala naye bakutwala bajja kukuzza ku ofiisi era nagenda nasemba okumuwuliza ng'ali ku accommodation yaabwe bambi ng'ali bulungi era nga neebaza byansoso bambi SB4 nsagala kulaba muntu abonaabona mu nsi eno nga nina obusobozi ne bwe mba kale siina busobozi naye kiri ekyetu kisigaye kukinnumiriza nti siyambye abaana waliwo kyenayagala okwogerako waliwo baganda baffe abali mu Saudi omwo abali ku mirimu gyabwe ngera bali mu kukola tho omulimu gwonna ogufuna tembeera mu buyitaayitamu kuba naffe gye tukolerera era osanga aliwo obuyitaayitamu nowemulugunyaako naye bwokyalawo ng'ogenda ku tiktok ng'olaba oli nti nze ntolosa abaana gye mbatolose ekintu ekyo mu Saudi kikkirizibwa nze era kino ekintu njagala kukyogera bannange bannyinaffe omuze ogwo mugulekeraawo abatolosa abaana bambi omuze ogwo mugulekeraawo olw'ensonga kampani wano e Uganda esasula layisinsi okuba ng'etandika omulimu ogwo ogw'okutwala abaana ebweru ekyokubiri mukama w'oyo omwana ebweru e Saudi amuteekamu ssente okubanga ava wano e Uganda okukola ki okugenda e Saudi Arabia naye bw'olaba embeera ng'eyo ng'omwana ayina obuzibu mwe advise adde ku ofiisi ye gye yava
lwakuba nti waliwo office ate ezimu SB4 nga bakuba abaana n'abanga kati oluusi oba ne banate oluusi oba we babeerera kalekaleko wadde nti bakikola mu bumenyi bw'amateeka naye ate webabeerera kalekaleko reason being omwana ayinza okudda ku ofiisi ng'alinga ng'ate abadde avudde mu musenyu n'alinnya mu bisooto ng'agenze ku ofiisi afune obwenkanya n'atuuka ku ofiisi ne bamugunda n'atuuka ku ofiisi ne bamukakaddeyo. Nze kye nalaba in fact waliwo sozo nalenze stopinze no zikola ndaba nnyingi nnyo omwana ave no ng'agenze kukola waakola andi banaye mumpulirize bulungi andi munkotinge bulungi omwana ave no ng'agenze kukola namanya ngenda kwera kakadde kamu bwe musaala n'akolayo emyezi gye esatu nawira mwana ku TikTok ntinze gundi nze ntono saaba n'okufuna omulimu n'okufuna obukadde bubiri omwana n'ava ku mulimu guno nga yeesugudde nti nze nja kukubira ogundi ajja ntolosa obukadde obubiri okiwulire muganda wange ne weesanga omwana ng'alessewo omulimu gwe n'agenda ayingira bino wayise ebbanga ttono ate akala mujje mu nnyambe so ekintu ekyo nabira ddala nga tulina okutangaza ku bannyinaffe abali mu kati nze njagala batangazaamuko bannange bwe bati bambi abakola ekintu ekyo kikyamu bw'obalaba waka wooli tewali buzibu tolulunkanira kintu kinene SB4 nze ŋŋambyeko era abaana be mbadde nabo nti ekintu ekitono bwe kiba kikulemye okukolamu ekintu ekinene tolulunkanira kinene kuba kijja kukulemerera era bangi nnyo temubalaba nti bali eyo batolosi naye ng'ekyamazima ali mu mbeera mbi n'okudda e Uganda ajja kudda nga talina kyalagawo nga tasobola nakudda Uganda awulira so nze kyenjagala okubagamba bannange bw'obanga omanyi nti wooli tewali buzibu guma okole nze SB4 company gye nkoleramu sigiina mu buzibu ne bubeera mu management mmanyi nti oluusi ekyantwala esauda inagendayo bwintya bw'omu so kati obuzibu bubeera mu management ya company yange nze tebikola ki tebinkwatako manye ennaku yange akiwulira naye singa kampani yange gye nkoleramu egenda okulaba nti abavubuka ba kampani yaffe batoloka okufaako obufi SB4 yinza okwesanga ekisooka balekeddawo okuleeta abavubuka e Saudi Arabia nga tubatidde omukisa abalala abandi badde bagendayo ekyokubiri oyinza okwesanga ne freedom ezimu ze twandibadde tulina entinitini nazo tezikyakola ki tezikyaliwo so nze kyenjagala beera n'ensonga ekutolosa naye bw'oba otoloka at least ddayo ku ofiisi yo bw'eba erina obuzibu nze kino nkiddamu nnoonya nga kula nti ewemama kubanga ofiisi bwe bange etulugunya omwana oyo wali e Saudi Arabia waakirye neyawa ne Uganda SB4 nyinza okunoonya nti ofiisi yatwala omwana bw'ati naye ngituukiridde yawa ne Uganda nga ne Saudi ennemereddwa olumu ne ofiisi zaano waliwo otukanizigana n'okurespondinga bangi andi waliwo nagezaako rostozi nali nkolako emabegakaawo negezaako kwasula ne ofiisi za wano e Uganda nabo nga bakutuza ne bakubuulira olumu babeera batuufu ng'omwana yali mu nsobe waliwo era story waliwo era omwana yakomawo eri e Saudi Arabia yakomawo kulamulanyina n'akomawo naye yaŋŋambanga information ndala ofiisi ngamba bintu birala nga teboogera mazima ofiisi eri yali kuba yali yaddukayo n'adda ku ofiisi ne ku ofiisi ngamba birala nolema okulamirira omutuufu naye kati kyenalina okukola kubeera mu ssiru mba nga nzikiza buli kimu naye era solo eyo yankomyayo kuba era kampani eyo ndoza yatuuka eseera nga tulika bwanango naye bwekiri naye ng'otaddeyo feesi yo okuswala okwo abantu ate omulamwa gwa puroguramu yaffe nti Tuggussa Enssonga omwana yali mu nsobi bwekiri nti yakomawo naye nabaana e Uganda bwe yakomawo samulaba nako yakomawo nagenda okuwulira waliwo byayingirayingiraawo ate naddukira naddayo kati nze kankubuleko SB4 waliwo muwala omu abadde era naye ali Saudi Arabia naye yasikirizibwa kampani y'okumutika emuzze e Uganda emuzze e Uganda lwaki omuwala nga asiga erinnya ebbi abeera ku TikTok n'akomerera nannyini kampani eyamutwala ali mu kiyumba akola naye n'akomerera nannyini kampani okufaako obufi kyokka ye ayonoonera banne abateekamu obukyayi n'omutima omubi naye nga ye akola owulira naye nze nagezaako ne mutuukira nga namugamba munnange ekintu kino kyoyogera kwa SB4 tulina amateeka agatutwala owulira ne ngamba omukyalo oyo nti
mutuufu ekintu bwe kiti niwe kino ekyoyogera si kituufu wawulira omanyi nze saagala nnyo bwe mba njogera nawe SB4 nkuleka onyiize ate nange mbeere nga nkoze eki nyiize kyemba mmanyi nkikweyabiza n'ekikugamba mu bulamu bulukufu bwakyo nti kola bwoti ne bwoti ne bwoti so nagezaako okumutuukirira nemugamba toddamu kola bintu ebyo ng'akomerera nannyini kampani eya wano ne SB4 nze sijja kulimba nannyini kampani eri era n'abaana bamanyi ku Facebook mukwano gwange nnyo naye lwaki namufuula mukwano gwange bambi ayamba abaana ayamba ekiba kyetagisa kyonna SB4 ne bwe tuli wano nekwata akasimu kano ne mukubira si ye muntu eyeewulira bambi so neze okubuliza okutuufu bangamba nti abaana batuuke bafunamu obuzibu ku bwongo olwekibuliddeko abaana b'omubiyumba abo si bwe kiri SB4 ebiseera ebisinga obebeera excitement ebiseera ebisinga yesinga okubaleetera ekintu ekyo oluusi kyayinza okulaba oluusi nga akikozebwa omwanyumirwa agenda okulaba waliyo neno gye bayita peer pressure abo bakusukuma okikubye okikoze okitegeera naddala nze nina abaana benvumirira banne mulekera okuvumira abantu ku social media nga toyina nsonga mulekera okuvumira abantu ku social media nga toyina nsonga wawulira nze nange siganye bayinza by the way nze mbadde ku Facebook ebbanga sivumwangako however nti wavayo kabajja okunyingirira okwagala okunnyonoonera erinnya naye ate ngeri abambakinga nti nokula nti gwe muliko talina buzibu bane mulekera okuvuma abantu ku social media kyo nkibabuulira ekyo ekintu ojja kikola leero naye waliwo akaseera kajja okutuuka ng'oli ogwo waliwo omwana omu yajja n'anvumako yakola video balanga 2-3 ne butambula owe Dubai mayinza muntu nze kasita nnyingira tomwogera linnya kuba baagala nnyo tufunako nnyo platform kati wayita akola video nga akakusatu akasembayo comments nezimukuba jamini box yange naye akuba nsonyiwa papa nange mbadde noonya kubeerako kale n'owulira ebintu ng'ebyo erinnya osobola oddikola we Saudi waawa ali mu Dubai omwo yalibanga ali mu Dubai kati nze gamba n'essaawa zino takyawulikika mutegedde era gamba n'essaawa zino takyawulikika ate nze kyovula bavaayo kwatakinga nvayo nemba attackinga nenkomentinga mba stopping kwa bambi SB4 toli musajja mubi so ebintu ebibeerawo mu bulamu andi wala nze omuntu asinga okungumya mama fino yangamba wamukubira wakolako nga kwogeddeko BM awo nga kusekera ngamba ebinene bicha jobo butono nze nenza kiri ekinene ate ekigenda nenze by the bambi kanebaze ne mama fina bambe mutima mulungi gwa ina kozi mami okoze omulimu gwanja wulo nnyo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ensangi zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya Biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikalubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester septic tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya Biodigester ez'omulembe. Tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3x3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala. Mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester septic tank. Anti yeriko kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services
services kusano kuba pulani z'amayumba tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 Anyumya noti noti oba noti 772 noti noti 9421 Kato Akura Construction Services Zimba Uganda. Bambi nze kyenjagala okwebaza nebaza nnyo omukyala Mama Fina kubanga bambi omutima gwayina SB4 however nti waliwo abayinsinze ez'enjawulo ababeera bayitira eri ne balowooza nti omuntu ow'ekikula we batasaana kukola kintu kino naye ate olaba ye ow'ensinze eyo asobola okukikola gwe ow'ensinze eno eyafa okozeewo ki naye nze nkigamba nnyo abantu bangi ng'onooyagala omuntu kale omuntu wakolanga ekirungi ng'oliwo okumusiima totunda muziro gwe yeddira totunira tribe gyavaamu kala ye musime ye nga muntu kyekimuna abakazi be twasoba twagala togenda funa muntu ali perfect. No one is perfect. Omuntu mwagale kuva ku mutima gwe bagumwagala. Nze ndi musajja mulokole namana mukimanyi. Amafina mutawo wa Kinansi era ye president. Naye nze ntuula naye ne tuliya ne tusanyuka fenna naye namugamba nganze sijja kugenda munzikiriza. Sijja kugendayo. Nasera mbulokole. Naye ate nga bambi olaba nti byakola bisinga abasumba bwebale nnyo bisinga abakulembeze ba minister bangi bonna bibasinga so tumwagala okuba kumwagala mwagale lwekyo kyakula muntu nze bwoba oyagala maleko programu yo wetwogerera kati. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ensangi zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya Biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikalubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester septic tank. Tuli bakafulu mukola kaabuyonjo ez'ekika kya Biodigester ez'omulembe tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester septic tank. Anti yeriko kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting, tukola plumbing services kusano kuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 Anyumya noti noti oba noti 772 noti noti 9421. Kato Accra Construction Services Zimba Uganda. Ndetera programu ya Mama Fina we ujumalirako. Eyoyo mbanjagira kwa SB4 omukyalo oyo alina obulamu bw'ayinza okunnyonnyola bw'abonye nzira sina kye simumanyiiko okusinziira ku byannyonnyola si mu bantu naye okusinziira ku byannyonnyola mutuufu okkiriza nti yuno ekisooka eriyo abantu ababatolinga from zero to hero era nze nkuwulira Mama Fina yo my hero. Omuntu obwokubiri bw'owulira ku mboozi ya muganda waffe Kyagulanyi owulira nti eri abantu ababatolinga from zero to hero okiwulira muganda wange wadde nti abantu abasinga tebaagala kiwulira naye kabeere omukulembeze atutwala bw'owulirira embeera gye yabatolingamu from zero
toyinza butafuna byakulabirako by'abantu abo. Abantu batulina okuyigira. Bweno tuzaamu kati nze bwe nalaba SB4 essaawa zino eno abantu kataasa okuntuukirira abali so closed gyendi mu gurupu yange bayinza okugamba am totally green. Serungi SB4 byembonyebonye byonna ne stories zekugamba kati bo gye bali simpya. Kuba zibayambye nnyo okukkiriza nti ku nsi kuno omuntu osobola okubonaabona abadde alina ky'olina n'odda ku zero. Ate mu mbeera yemu bw'oba towedde mu maanyi n'otagwa mu ssuubi ate osobola okwambuka. Naye abantu abasinga kisinga tuleetera obuzibu oyinza ofuna okusomooza kwanza ebintu ebituukako mu bulamu bw'ensi SB4 ekizibu manyi kimu kufa. Naye mu nsi eno tufuna bisoomoozo ebisoomoozo ebyo bitufunira ekyokuyiga mu bulamu bw'ensi ono. So bw'ofuna ekisoomoozo ekikujjidde mu bulamu bw'ensi eno kikufukira ekyokuyiga togwamu ssuubi. Naye baganda baffe abali eyo abayiga okukozesa social media ng'olina smartphone mulemate kufuka bisoomoozo byaffe. Bwe kiri naye omuntu nga akoze afunye ku linnya gwate n'ovaayo tomumanyi tomulabangako tomanyi mukwatako wabula gw'oyagala gwoba olinyira omulumi omuto gw'olinyirako. Waliwo nalabiko akatambi waliwo omusajja omu infati mukwano gwange nasi mu meetingako ku TikTok okwo bita good father yagambye nti abantu waliwo omukulu ali eyo oba Sweden bamanyi bonna oba blog oba ki naye mbu ebigambo byayogedde ku bantu byabasazeeko byabawaayiriza bireesa abantu abamu ogenda mu depression. Kati nze kankulu SB4 ife lwakuba nti oluusi tuguma naye ate n'ebitugumira mu kisenge oluusi gye tubeera bibeera byanjawulo. Ne SB4 waliwo omuntu asobola okuwulira ekigambo ky'omwogeddeko ne yajja mu bulamu bw'ensi eno ng'atya okuswala. Omusajja yankolako programs ziri nnya nga nkuba naye nga byonna byayogera naye nga omukazi oli yangamba ekintu kimu naŋŋamba Ssebunya ebinene bijjoba obutono kandi toyanukula kati SB4 kankubula saagala n'abantu obo bawena nnyo obudde yakyovula nzija nnyo mu inbox negamba SB4 kino kirabye naye sirika awulira naye kankubulire tewali muti gwa muyembe guba kubanga tegwengeza omuyembe gumala kubaako kyegwengeza ne waba bajja bagukube bakkute. Kati abolaba oluusi babeera bakomerera bannaabwe nga balina bye bakozeeko baba baagala kwekkusa. Nejjukira nti omuyembe ogwo gwogenda gukuba gugenda kugwako ebibala naye gujja kubala ebibala ebiki ebirala gwogenda kugenda olye naye togenda sobola kusimba muti gwe gumu. So kyandibadde ekirungi kya byonna simba ogugwo nawe basobola okubikujjako bakole ki bali ekyovala nti oluusi kati mama fiina ku bantu bebamwogeredde n'ebintu bye bamukoze ku bonna babimwogeredde ne babimukoze ani alina kyamusinza. Envekti omukulu naye era mama fiina ono waliwo era omukulu yavayo n'akola program ku mama fiina watenga nali twattaka kaunga mami ali kwambala ndi mwambalira naye yasooka okukola program enanga nkubira nanga eno wagirabye togeza bwekiri naye wali nawulira obusungu bwekiri naye mami nkwebaza nnyo okunjigiriza okukwata ensi ensi etaga mukwata mpola nze kyo mwebaza byansusa ate SB4 webale kukwana mikwano bambi gikuzimba okiwulira. Nze nina brother wange omu aŋŋamba nti pita mu bulamu bw'ensi eno era nga bw'okyogedde tokwana mikwano gwe gy'osinga kwana emikwano egikusinga kuba nga gwe munaku asembayo kubanga gyo gigenda kuba gikuwa ekyokulaba. Kati SB4 obeera nga nze pita ate gw'osingako nze gw'otwalanga mukwano gwo nze gw'ofunanga ekyokulabirako nze nafuwa mangu okusinga naye katobeera n'omukyala nga mama fiina akuzzamu oluusi n'akwana ebyokulabirako. Nga tuwumbawumba Peter gundi obadde okolayo omulimu kiggwe Saudi Arabia essaawa zino eno actually mukama abadde mulungi ku ludda lwange essaawa zino eno mbadde nafuuka salesman naye nagendayo nga ninga tani boy oba gwoyinza okuyita assistant salesman era mukama nambeerera mulungi bambi n'emikwano gyange bambi kwaliwo nze ekiseera ekyatuka SB4 nga bintamye ne bambi emikwano ne gimbererawo naddala abaana ba gurupu kuba bamanyi nti papa bambi atubeereddewo ne baŋŋumya ne bandaga nti ate kati bo baneetaaga okusinga nze ki bwe mbeetaaga bambi ne baŋŋamba nedda togenda guma biki naye agenda okubeera mu mbeera eyo bweti SB4 ne nfunayo ka promotion mukama nannyamba ne banfuula salesman naye kati essaawa zino eno
kati emotoka nze ngikontrolinga. So wakomyewo contract yaweddeko oba waze kuwumulamu ogendo SB4 gano ge mazima era ne bavubuka bannange mbabuulira abali eyo gwakyatudde mu comfort zone naye nga tonnabagizuula nti comfort zone kyoliko kibi. SB4 nze kubuulira amazima sikyasobola kusetolinga mu Uganda akaseera kano kendimu. Era mu Uganda nakomyewo just for the vacation nenzija nsanga ebintu bye investing nze SB4 kutesete yange giteeka ku mumwa kugiteeka ku mumwa nti nze nyambale bino kati byolaba kaŋŋambe oba ndowooza ng'oba essaati owulira naye siina kwejalabe kwembadde nkola e Saudi Arabia owulira sente yange mbadde nginvestinga wano e Uganda neme kudda mu kibaawo kiri kyenkugambye kyenazimbiramu kyenajjawo kyenazimbiramu jjajja wange ekibaawo ekyo owulira so akasente nga okakoze okainvestinze mu bintu ebikalu weebiri era nabirambudde poloti ey'ekyapa bakindaze nayo nengituukako nenkirabako bwe nti kwe brother wange yajingoberako nenkirabako nezina endala poloti naye banzoogere anawana ku social media basawula naye bambi nzisanzeewo poloti zabadde poloti 6 weziri n'endagaano zaazo era nanzirabako kulikayo n'endagaano zaazo nenzirabako mukama mwebaza kyonna mu byonna kulikayo ayo ntuuyo zo wezigenza olabyewo weewali SB4 era maanyi go mwegali gansusso n'okusinga ndowooza bwe mbadde kuba bye mbadde ntabakanira mu myaka gye mmazeeyo 4 ekitundu mbisanzeewo era nze njagala okubasaba bannange bw'oba ng'olina ekintu ky'okola fuba okulaba ojjo kirambuleko kuba bambi abasinga abo bwe basinga okwettira nga kyabadde akolerera takisanze kyabadde akolerera bakimalawo naddala SB4 nze bano abaana njagala obbabulira amazima mukwane mingi naye mwesige mitono n'owooluganda lwo asobola okulya SB4 tukibagamba nnyo mbirabyeko nnyo SB4 nwanye entalo z'abaana ezimu n'etya n'okutya ne buno nja kufuna obuzibu abaana be batulusi tuba tusomesa bannaffe babeera luddawa owulira abaana babalidde sente SB4 abaana bakaaba naye nze nebaza mukama n'omuntu no gwenkugamba kati mbagamba engeri gye tukozesa mu social media n'omuntu gwenkugamba anguliza zino poloti 6 namufunira ku social media na riskinga naye nga ngenda okuriskinga nakola ekiyitibwa proper investigation ku muntu SB4 nga walaba nti nyinza okuleetera story kati nze okuleetera story gwe oluusi okuswala nze nsooka nenjikenenya kati naye nonyamba nga oluusi wekuleetera story nawe osooka gyekenenya kati nze oli namukolako proper investigation naziguliza bannange SB4 n'ennyumba nazibazimbira naye nga just mukwano gwange SB4 nze njagala gamba abantu abali eyo bannange abatulugunya bannyinaffe naddala bannyinaffe ebwe kwanza SB4 nze bw'olya ssente zange essaawa zineeno kumbonabona gye mbonabonamu mu ddungu ly'e Saudi Arabia SB4 nze nyiza okukola ekikyamu kyotayinza kuddamu kuba okubonabona okuba obonyebonye kitegeera naye bannyinaffe baba batekinga advantage ero nti olwokubanga they are weak sex emitimba gyabwe minafu nnyo oli namuddako namuli obusete ate n'atatya kujja kumufeesinga onankola ki okiwulira naye bambi neebazanya abakoze ebirungi eri bannyinaffe abasobodde okubaako bye mubateerawo abamaama bakabiza abaana ate bamama abamu bambi bazizaamu abaana baabwe essuubi bamama abamu ne bwetwogerera tebagala abaana baabwe bakomewo olw'ensonga tebalina kye bagenda ssangawo ebintu bye bakoze baabirya naye neebaza mukama katonda SB4 mbonyebonye nabonaabona mu Uganda wano naye ate mukama ndowooza yaŋŋamba kankukomereremu zino kibooko nfunye ebyokuyiga SB4 kyendi kati nkyebaliza mukama katonda sejjusa kukolera mu Saudi Arabia awo ndowooza emboozi ya muganda waffe Kulanti Peter ow'enkoko sikyali Peter ow'enkoko Kulanti ow'emmaama enkoko sikyaswazi tunda SB4 obaka bwosemba bwosogaba munnayuganda ali eyo naddala Shagala ali eyo nga wafuna akasente asooka nalowooza ku boyfriend we yaleka e Uganda nakola surprise ya bukadde nalowooza ku ex we ali bubi
ya postinze kifanyi ku Facebook website edugala namugwera yesati nalowooza ku mwana wa senga bali nomuwerera school fees nalowooza ku jjajjawe alina okumuzimbira ennyumba kwekama ye nasoka teyefa ko nafa ku mikwano ba ex boyfriend ba girlfriend be bobaka bibosobola omugamba obubaka bwenjagala okubagamba buli bwe buti obusooka kwata essimu yo eno wetegereze mu contacts z'oyina mu ssimu yo bw'ozeetegereza abantu bameka abalimu abalina kye bakuyamba. Nze SB4 emyaka gye maze mu Saudi Arabia siweza muno contacts ziwera 28 bazijjamu SB4 sagala abantu kummalira budde. SB4 mbadde Saudi Arabia nga simanyi mukyala bwafaanana. Gwe mwanyina foli mu kiyumba ky'omuwalabu. Mutuufu omusajja ali wano e Uganda ogenda muweereza akasente agenda kalya agenda kawasaamu omukazi. Akazigo ko akayumba ko oluusi wewe akalekawo ojja kasanga nga kalimu omukazi omulala. Ekyo kyo nkikubuulira the biggest number. Bobo ino omuntu ogwo waleka wano Saudi Arabia ng'owulira nti gwaleka wano e Uganda ng'owulira nti omwagala nnyo nkusaba busabi muteekemu omutima ogumutwala ebweru naye naye ssente y'oku kyeyo bambi temugiza mu bintu bitaza magoba. Nze ssente yange SB4 tewali nkiddamu nga ntunula ne mu kamera na SB4 kwanza ate oba ndowooza neesoba kumala kunkuba SB4 tewali mukazi alidde ssente yange yakukyeyo kugamba babeesalako SB4 tewali gwe sigenda kubeera nawe ssente zange ogenda kulya zaaki ogenda kuzza magoba ki nsosenga kulowooza ku poloti nemmanya ebizimbisibwa era kasente kange kwadiweya nakasindika ne bakateekayo gye kali owulira gwe ngenda kuzimbako buloka ki ndyoke nga tewali mu sipeesi eri ku ssente ze mbadde nkuweereza bannange tuwe ssente zaffe ekitiibwa. Okay, ndowooza ensonga ogiwulidde gwe wena muganda waffe ali mu Saudi Arabia, ali mu Dubai, ali mu Oman ne mu Qatar eyo gye mukakababiza emirimu gyammwe tuwe ssente yaffe ekitiibwa tuleme okugizza mu bintu tuzimba tuleme okugizza mu bintu nga tugenda kijja mu magoba. Mbozi nzoza mugiwulidde kaswe nti terina tekozese kyekimu gwe ali eyo mbozi bwezi tuzireeta okubeera nga tubazzaamu amaanyi kubazibula ku maaso wamu n'okuba kubateeka mu kkubo ettuufu abangi mukola ebintu nga gumanyi gwe mutuufu naye mboozi wetunyumyanumya bwe tuti bwekuba mu tto kino ogamba kyendiko kyo kikyamu. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bannaffe tuteekamu ssente mbatumiddeko nnyo anti tubaagala nnyo. Omuntu yenna yonna wavanga n'agamba nti katulange ne SB4 oba oli awo yabeera tutadde ku level endala singa siggwe singa tetuliiwo. Twebaza bannaffe aba MBM Security Services, twebaza mami waffe omulungi mami Kiralion, mami Fat asinza mu Dubai omo ye abeera nga asaabaza maali olulimi olwaffe Oluganda okusaabaza maali okuva mu Dubai Oman okugikuttira wano e Uganda. Twebaza bannaffe abakato Akram bano nno bo bakuzimbira bakuba pulaani bakola Biodigester toilets ziri ku mulembe essaawa zino n'okukolera pulaani ku ttaka lyo. So mubawe business bannaffe batuwa business tweyanzizza nnyo tubatumiddeko nnyo alaye programu eno tubatumiddeko nnyo team Coolant tubatumiddeko nnyo sinze kubeera nga tulaba ab'omu Dubai tubaagala nnyo. Dubai nyinza okujjayo very soon waliwo surprise birthday yange gyebagenda okuntegekerayo na SB4 naye bambi webale kola linnya SB4 kwebaza webale kola linnya webale butete kambintu bambi ate bigenda kuswaza kubanga bambi naffe mikwano ngaffe boyina nze muli bangi ba bloga ku Facebook nesinza nakulima ati nyinza ogendewo omuntu omulala mpozi kati ngoba olusoba iburake okiwulira abantu nga bola banti they are makiwa upstairs tebeta kambitu bitatu awulira mukulu wange Ibla Faruku Alani Cruise ne so nyinza okujjayo ku surprise birthday yange bayinza okujinkolera nja ku surprise
naye nga ebyo byonna kiva ku kukola linnya ddungi SB4 nyiza okubalabako ku surprise ya kiva ku linnya ddungi singa oba kubeera muntu mukyamu bambi ng'oyina emize emikyamu ze sijja kulimba SB4 sandi kugoberedde kituufu ekyo so abakola omulimu gwange wenkola tufuba okulaba nga tukola ebitagenda kwonoona bannaffe oba nga tonnakola kintu soka weebuuze ekintu kino kigenda okukola kigenda kuntwalawa mu myaka 2 mu maaso oba mwaka guma myezi 6 kino kyendi mu kukola kinaaba weekiri kigazisaawo eggwanga bazadde bange babaganda bange oba bana bengenda okuzaala oba benazaala we banaakiraba banampa ekitiibwa kale jjukira emboozi yaffe eya Asia emboozi nakutuukirira abaana bankalakata nze nakutuukirira naye kugamba muganda wange ekintu kino eno kiri kitya nongamba omanyi kola nti this is an episode naye siriko kwekyo naye waliwo lyatasobola kutuukirira ate ye naleekana buki buleekanyi kati nze waliwo gwe nakatakinga emabega kaawo omanyi kale nze saaganya okozesa bigambo bivuma wawulira kuba nsiina nnyo budde social media by the SB4 social media talina magoba geza gyendi okiwulira Facebook talina magoba geza gye naye ate eyina magoba geza eri omuntu olwekyo kyemba nkolerako ngenda okulaba kano kabebi kewakayamba kali kayimba oluyimba lwa David Lutalo omuwala y'omu ng'avaayo alimukwata kana mugamba naye mwanyinaze wakasonda sente mmeka kwe SB4 sente ze yakakuŋŋaanya nga ffe aba contributing nga tetulina na kye tutoma kubanga omuntu gwe tuwa sente tukola ki tumumanyi abantu bwe bato nze nagambe waliwo ekintu kye ntera okugamba abantu nti abantu bwe bato babeera mu bantu tosobola kukuŋŋaanya abantu 10 ne mubulamu omuntu bw'atyo bwe kiri andi omuntu bw'atyo tumwetaaga mu kumwetaaga naye atwetaaga kuba oba oli awo lwaki kubanga kunnyonnyola entya nti omuntu bwati watubulamu tuyinza okwemerera okugenda mu maaso naye kati nze njagala mbuuzeemu bwe twogera ku mboozi ya Asia essaawa zino eno n'abali baagala okusiba poliisi ziriwa oba byo bimwayo tomula nti kati ebiba byakuswala buswazi ante kati waliwo omuntu ng'ayagenda kukulumba ku bibi byokoze ye tasobola nti kibi naye nga ovaayo n'okola ekintu tasobola kuvaayo nagambako omuntu omu yamala okunkuba yakola story namunajjala ku YouTube ne trendinga nnyo ne mugamba naye yesu yenga nti fani wange nga yesu oli fani wange naye kubanga lemaze emyaka 2 ku bintu bye tukoze business zitutandikidde abantu ova mu SB4 Media amayumba getuzimbira wabula bannange abaana betuzizza ku masomero wadde ko nokolako kale dakika 5 nga walabe ku story bwetyo bwekiri nogamba webaza ku bantu baza SB4 nga sikikolangako nemanga lwaki tokola ku ekyo okusinga okukola ku kino ekya Asia gukyolaba nti kibi nnyo kive nnyo okitegeera biringa tembiraba byo kale kati ekya Asia bwekibanga SB4 kyali kibi kiri luddawa ate kikyeyongerayo kubanga tukyalina n'omukulu oli owulira so era abanyumira mbozi za Asia tetunnasirisa just twamu ka break ne mumula nze mbiraba omanyi banyumira nnyo episode zino ez'eneebweru naye mwetegereze episode eyo gye yatandikira ojja kulaba Asia tukyagenda bane mama Fina webale nnyo so mikwano gyaffe abaagala okutumalamu amaanyi tubakakasa mugenda kutumalamu maanyi mugenda kutujja ku mulamwa era nakula ng'otandisa ogamba mami oba nze bana ebino ebintu mbiveko SB4 togwa musuubi mpozi ng'omuntu eyaŋŋamba kitandika ŋŋambye kireke webale nnyo wekube mu mutima nti gwe waŋŋamba kitandika obanga siggwe sijja kulekerawo bwe kiri so nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya jajja wange nkutumiddeko nnyo omulungi wange namwandu wa Kabajja kankusabire obulamu bujja kubeera nga buterera ojja kutereera kukwasa Mukama nange ntumiddeko bambi taata wange Salongo gwayambadde mwebala okundabirira mwebala okunkuza mama wange Nalongo gwayambadde mwebala okundabirira mwebala okunkuza jajja wange yambereramuwo kati nembera nga nvudde wa mama ate ogenderyo okubatolinga kati jajje yamberera SB4 mu kufubutuko gamba nti ngenda Saudi Arabia ekyo kibawo kye nafubutukamu jajja wange Nanyonga Paulina nkutumiddeko nnyo webale nnyo webale ddala okutubeerawo nga bazzukulu bo Omukama Katonda kutuwangaalizaako ekyo kikyali kituuza jajja n'ebinene nja bikolera ebisinga okusembyeko kabadde kakodyo omukulu bamuta Abati ali ku kamera edita waffe akolabo katyuni muyimbi alina akayimba bakayita etimanti werowero Abati kutumiddeko nnyo webale kukola
Webale nsiima tusiimira ddala. Bera bulungi weeraba. Mwena mweraba. Yaffe Tuggussa Enssonga.